Nsonga za ssaazi nno kale we zituuse zitabuse. Now, Shalom yavuddeyo n'afulumya information ey'omunda. Nga Shalom agamba nti abaamuwadde information be bamu ku abo abayizi ab'omu ssomero abaaliwo nga ssaazi bamuggyawo banga afa. Okusinziira ku bigambo bye, agamba nti yabuuza ku bayizi abamu ku visitation day yaliyo recently ne bamugamba nti ssaazi ddala kituufu mbu yeetuga. Naye mbu teetugisa ssuuka, mbu ssaazi yeetugisa katimba kansiri mosquito net. Era abaana banne baamuwulira ng'asambagala oba ng'akutuka yeesikasika. Abaana ne bakuba enduulu. Mu kukuba enduulu bagenda okuzuukuka nga bamaze okukuba enduulu nga ssaazi yeesikasika, ne bakwata ekkubo ne bamuggyayo gye yali yeetugidde ne bamuteeka wansi. Mbu obutasasamaza ssomero, abaana be bajjawo omulambo gwa ssaazi oba ne bagutwalawa nange simanyi. Byebyo Shalom byayogera. Now, kojja agamba nti ayagala poliisi etandikire ku Shalom amanyi ekyatta omwana waabwe. Jjukira essomero lyavayo ne ligamba nti baakubira poliisi nejjawo omulambo. Era abazadde omulambo tebagusangawo ku ssomero. Katati Shalom information naye gy'alina ndala. Wano nno kojja avuddeyo nga si musanyufu eri Shalom. Era ngenda kuba naye mukutuusaako wabula ngenda kusooka nkutuuseeko video ya Shalom owulire ng'anyumya ku nfa ya ssaazi gye baamuwadde. Then n'oluvannyuma nkuwe kojja nga yanukula Shalom ku nfa y'omwana waabwe. Wabula nkusaba video gimpere like nga bwe tukyanoonya justice ya Elishama Ssaazi. Omwana Elishama yeetuga. Twagenzeyo ku video ku Sunday. Ndayiranga nti Allah abazadde mwenna abalina abaana seta mwayogedde n'abaana abo. Abaana amanyi tubabagambye ekituufu. Abaana ne bagamba bato bafera bakyasomera. Abaana ne bagamba batya. Omwana baada mukomeza gwe yaswa naye ku ddeeka. Yali afunamuko okukyana bamuzaako ewaka. Yazuukuka zaalinga ssaawa 8. N'awulira omuntu ng'asamba. Are you serious? Ompulira? Omwana kwali. N'awulira omuntu ng'asamba. N'agiraga, what's going on? Ngenda kubanguka gula kwera bwaki omuntu ali mugira. Kwe kuzuukuka. N'aleekaana. N'akozinga alamu. Omwana bw'aleekaana. Ne bazuuka bonna ne basaaka ettaala. Bagenda okulengera omwana yeetuze ali ku gundi yeetugisa katimba. Kati mukulekana mukola commotion n'abaana ba elle kwa eno domo data church elle basula wali nabo bawulira. Era omwana poliisi siye yamujjawo. Anti bagamba lwaki bajjawo omulambo. Abaana be bajjawo omwana ng'aleese commotion ng'alonga bawoza akyali na mulamu. Abaana ba elle bennyini be bamukwata ne bamujja namuteeka wansi. Kati bataswa kumuleka waggulu aleete ntisa mu baana abaana be bamujjayo. Eche maswa kumpi ne badde ne basinya maani. Bagenda omujjayo ne bamujjamu akantu ketasaako essuuka bagamba bamusaako na ssuuka bamujja akatimba kali yeetugisizza. Yeetugira muwe yakajoya ne essomero mwabeera. Bagenda omujjayo ng'omwana yeetuze ya serious ng'afudde. Ne bakubira omuzadde ekyemnya n'amugamba omwana we yeetuze n'agamba mumulekeeyo. Bataswa kulekayo mwana. Ng'abaana abalala bonna bazusoona lizuukuse. Baleko omulambo nga gulengejja bwe guti makka let's be serious. Nange nakiraba. Sigamba mbu kuwolereza. Zinayogedde n'abaana be yasulanga nabo. Okay, so what it means nti aba elevo ebawulira bano nga baagana ne bajja ne bamujja. So there was no time to take pictures and bichi. There is no pictures. Kale omwana yeetuze. Ekyo nga wo kinyonnyoddawo nsobola okitegeera. Nange abasinga kati waliwo omusajja ayogera mugenda kuta video omwana mbagula kantini saa 10. That's being stupid. Kantini yese tajugula saa 10 bitundu ez'okumakya nga mugenzi onywa caayi. Bola banjagala Shalom ayambeko poliisi kunoonyereza yagambye nti maiti y'omwana mbu baana banne be baagikola ki? Be baagijjayo. Ate poliisi nayo yeewa omulimu egamba nti ffe abajjayo maiti. Kitegeeza poliisi yatuga omwana waffe n'emuzaamu essuuka n'emuwanika waggulu. Kubanga essomero lyali ligamba nti yeetugisa
yetugisa net ate nga polisi yegamba ne gwe yaleetera mu ssuuka ng'ate era erina luuzi kitegeeza polisi yasiŋŋana maiti ng'abaana bagiggyeeyo yo n'egikwata n'egiteeka mu essuuka gyeyagala n'egitwala waggulu n'ekola ki n'etuga omwana ono esobola okufuna ebifaananyi n'obujulizi bw'enaawa bannayuganda okubuzaabuza Shalom ne polisi ng'essomero Shalom omwogezi w'essomero munansonyiwa waliwo n'akasajja abo bakayita Semaganda Moses weekali nako ka YouTuber nako tusaba polisi emubuuze kubanga essomero nkakasa ku level gye lirina PRO nga naffe mu famire yaffe ndinze PRO wa famire polisi nsaba enoonye ku Shalom ono abuulire obujulizi bw'alina nti omwana yali abuuza Fortya omwana yali mbu yeetegekera okufa twagala atuwa obujulizi ku suicide notices bulijjo tunoonya abazimanyi kubanga ffe tebabutuwanga yagambye nti omwana waffe teyeetugisa ssuuka ffe gye twalaba nze gye nalaba nga mu postmortem kubanga nabagamba nti essuuka twagituukako gye bagamba yatuga omwana nga teyeefunyiza ekintu ekituze omwana kijja kitya okuba nga tekyefunyiza Shalom yatuwadde obujulizi ng'agamba nti omwana yeetugisa neeti kitegeeza mu nsonga zino amanyi bulungi omwana bwe yeetuga naye atuyambeko njagala tugende mpola abali ku Trulida 123 neza IUG bongera okuba nga bategeera kojja nange mu bigambo byonzijjukira bulungi watutegeeza ng'omwana bwe babagamba nti yeetugisa ssuuka right nze naliyo mu postmortem naliyo emulago maiti bagireeta ng'essuuka erimu nkugambye ng'eringa ng'ekitambaala ekitegeke nti kigenda kukubikibwa ku mmeeza nga nzinge nga bagitadde mu mwana kino nkikugamba baateekamu nteeke kakati mwami Shalom atuyambeko kubanga akakasa nti omwana yeetugisa ki katimba kansiri kakati report ng'ate agamba akakasizza nti essomero lyagimuwadde n'akakasa nti n'abaana mu statement ya poliisi egamba nti omwana yalaba Elishama mbu nga yeetuze yamulinnyako mbu yamuwulira bigere nga bimukoonako kyava akola ki nti aleekaana najja Shalom agamba nti omwana eyalaba Elishama yali wa mu katanda ke wansi ate ng'oli bagamba nti yava mu ddoomu ndala najja nga ze kunona paasi kugolola mbu ye yalaba Elishama Shalom agamba nti ate ow'omu katanda ke wansi yamulaba kitegeeza wano waliwo contradiction essomero bye zikweka kakati Shalom bw'aba agamba nti teyeetuga twagala kukakasa okitegeera twagala kukakasa ye kyamanyi okitegeera kakati mwene embeera gye tulimu yakunoonya bujulizi tusaba mwami Shalom agambye n'okugamba nti omukulu yaliwo ku ssomero mbeera yabuuza ku bazadde mbu mwami Muyingo yabuuza ku bazadde